إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وصول الدعوة السلفية كتاب تجينا نشو العلامة الراحل رحمه الله عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله رحمة واسعة. إلانغا tuli ku kikolo ekyomunaana. Ekikolo kino ekyomunaana tukyetaagamu olwetaago olw'enjawulo nga abasalafu, era munzikirize biidhinillah mbeeko ebigambo ebitonotono byenyongereza ku bigambo bya mukadde waffe omulungi ow'ekitiibwa Sheikh Siddiq hafidhahullah. Okusookera ddala, ensonga enkulu gye tugwana okutegeera tugitandikireko wano kwe kubeera nti nno ahkaamu zino eza taa, sharia yaffe ey'obusiraamu yaziwa omukulembeze omusiraamu. Ye asulu ku ahkaamu zino ez'okugondera bawulaat, okugondera abaki abakulembeze. Naye nga bwe tutera okusaba qaida bwemanyiddwa obulungi bawulama gye bakarrara mu bitabo ebbanga lyonna, egamba nti hadhihi sharia la tufarriq baina madha baina mujtami' wala yajma' baina mutafarriq. Eyo qaida tutambula nayo ebbanga lyonna mu nsonga zaffe zonna. Egamba etya era etegeeza ki? Eddiini yaffe ey'obusiraamu teyawula wakati wa bifaanagana ate tefaanaganya wakati wa byawukanye. Bw'owulira okugonda okwogerwako kituufu ekikolo ku mateeka gano kwe kubeera nti nno aboogerwako be ba hukaamu abasiraamu. Naye buli woosiŋŋaana ng'ekyali ekigendererwa ku nnamula eyo mu society y'abasiraamu, buli wookisiŋŋaana mu society ne bwebeera nga si y'abasiraamu, ennamula ejja neetuulawo. Kambo ekyokulabirako, bawulama tebakoma kuleeta abiyat eza Imru Qais. Naam, shair jahili, yali musajja omutontomi kafulu. Tareekha obusiraamu gwekungiriza mu hikamu empitirivu era ebigambo bye bikubyeko mu dawawiini z'obusiraamu. Naye ebigambo bino yabyogerera mu jahiliya, laba bawulabe babisikayo ne babiriita mu sharia yaki ey'obusiraamu. Lwaki? Kubanga kyeyayogera tukisinga kitabaka bulungi ne sharia yaki y'obusiraamu. Yagamba nti alharbu awwala ma yakunu fatiya tas'a lizinatiha likulli jahulin hatta idha shabbat wa shamma dhiramuha wallat ajuzan ghayra dhat halilin shamta'u yunkaru launuha makruhatun lishammi wattaqbili. Ebigambo bino yakuba ekifaananyi fenna eyasoma ennyo n'ataasoma nnyo, omusiraamu n'omukatoliki, akitegeera bulungi nnyo. Kifaananyi kyali kiriya, mukiwulirize. Yagamba nti olutalo nga lutandika, naam, lufaanana ng'omwana omuwala fatiya, omwana omuki, omuwala omunyirivu. Tas'a lizinatiha likulli jahulin, olutalo
lubanenda lugamba lunyuma luomano nga lutandika anti ogenda okuwulira ekiri enansana abinateete nga no batandika okufuuwa firimbi siwe kiri nga babuukabuuka ababodaboda n'abimotoka batandika okukuba eŋŋombe ekiri enansana mukyali awo nebwayise kikoledde nga babuukabuuka bwelutyo lutandika lubanga eryana eriwala eriyita mu kibinja ky'abavubuka nam omuwala omunyirivu omusufu olaba endasi gye bamuyinako bonna n'olutalo bwelutyo lutandika abalaba nti ono si muwala munyirivu babeera ba ulama babeera abo Allah byawa basiira saba nnyo Allah akuteeke mu abo nga baulama sheekhe batera okugamba nti baulama balabwa fitina ngijja ne bawam bagira begenda ge makulu gano genyina ga abiyati zino nam agat hatta idha shabbat okutuusa embeera lwekyukamu bagenda okulaba kakati akyaliyo ekyengera nayagala ogenda mu kibuga kati agenda okwebamuga nti ebusega abatadewo road broker nenate tewaliwo road broker enja genda enkya bigenda kugwe kawungeezi nja genda ddi enkya essanyu litandise okusalako litandise okukola litya n'okulowooza kakioski kange kakyali wali ku paaka bwakubira nasoona akola okumpi naye nange ndyeno gundi road broker simanyi kiriyo ani anaatuwa amawulire nga badda ku tv essanyu linga litandika okufuuka buki hatta idha shabbat wa shamma dhiramuha wallat ajuza embeera bagenda okulya nti abantu bafa bituusaawo ebusega nti abange tukwatemu ebyaffe twangwe tugende ekiteesakaala nga tunakola tutya nga tunaggwako baabo bage okunoonyeza batwala ekiteesakaala nga nazo sikyaliwo bikyali byakulinnya kamunyenga badde kyonna kyosanze bannange munsikeko nze ndi mukazi gwe osobola okulinnya watasobola kulinnya ffe tugenze ng'atandika kugiwalampa owulidde bulungi wabaawo alimu akasaasiza katono akuba mulinda banna omukazi ate muwalula kale alinyene yalla nga basindika ngaagira embeera nki hatta idha shabbat wa shamma dhiramuha wallat ajuza bagenda okulaba eribadde eriwala bali kubaaka eriiso wallat nga litandise bakuba omugongo obwedda mukadde ajuza abeera ki namukadde nam bagenda okulaba obwedda kinvinvi gwe tulaba wallat ajuza gaira dhati halilin ngaataani amwetaaga nam shamta yunkaru launuha yenna mufufunyavu endabika yembi makuruha lishammi watakbili nga tewali n'omweza musembelera amuunyeko liivu aloni okumunywegera kitegereka kyekifaananyi kyaki kyolutalo munnange nga babeera eyo yewali kojja abo wadde effumbiro naye nga wano byali bitandika byali firimbi kukumamu kuba ebigombe babiyita vuvuzera vuvuzera nga zivaayo nga kwokya bipiira nakubuukabuuka kuluna ajja kiraba kuluna ogenda okakkana akwenda okubako eguuni tya ennyumba yeyo ekyengera fe tusoose okudda lutalo nga luwedde naye ennyumba yeyo ekyengera tekuliiko mabaati bagakola ki bagatwala obwo obuzi tobuuza obwo obuzi tokola otya amabaati tekuli kale ebyo nasiganye nyinza okubizaawo kokakioski akebasooka okutwala ako tewakyali mulimo tewakyali kisulo nebifaanako bwe bityo kyetwagala no bannange nti akaamu zino zajja okuziyiza ebintu bino okukola khuruuju ku bakulembeze okupambana n'abakulembeze nokola byagira ku mukulembeze muki musiraamu naye amakulu ago gennyini weegali mu ggwanga muwangalira weegali mu ggwanga wokola otya uwangalira bino tubyogera tubigamba basiraamu abalina amagezi abafa ku ddiini gwe munnabyabufuzi tebisobola kukusanyusa tukimanyi teweeraliikirira tolowooza tuba tusobola biyinza okukusanyusa kitegereka ne tugamba basiraamu abasalafu abalina amagezi abatunuulira ahkaamu za sharia tobasiŋŋa tetulina bbala bamwebi tetulina kukola baguweekirevu afa ku ddiini yo nga gwoye abadde afuwa ebirere nga gwe abadde afuwa firimbi gwobuukabuukaawo ku bitaala gwokola otya abadan kitegerekese ekyo kimu ekyokubiri
obusiraamu bwatugaana okola khuruju ku bakulembeze abasiraamu. Naam. Tekyetaaga kwongera okijjirayo ddala. Naam. Nti abasiraamu abasalafu tetukkirizibwa kwetaba mu politics oyo agenda bw'atyo n'okumamu naawe n'oyambala esaati fe abaagundi ne mugenda ne mweyiwa ku gundi abalala tulumbe palamenti tulumbe kizimbe bwe kiti olabamu abaganda bafe abaki abasiraamu. Waliwo n'emabega kaawo gwe bakattanga era bagamba musiraamu yabadde avuga gundi badde bagenda boolekera bavuga oba sima bagenda ggulu bagenda gundi naye ng'abadde amuvuga bagende ku kuduumira okwo bagenda okugamba abadde muki abadde musiraamu. Kaakati ensonga eyo nkulu Sheikh gyakonyeeko tukitegere ddala nti baganda baffe abasiraamu tetukkirizibwa kwetaba mu bintu bikola ki bifaanako bwe bityo okukomamu omuliro era kweyongereza n'ebitunga bino ebitera oggwawo ku bwalo. Mathalan omubbi beekalakaasa bamwokya naye bagenda okulaba n'enkofiira ovaayo mu kanzu oleeta naawe ekipiira oleeta kino ebyo byonna bifaanako bwe bityo tetubiyingiramu. Oyinza omugaaga siika mutuleke tuli banyiivu ababbi gye batukomezza siika mutuleke tuli banyiivu poliisi bwetuleetanga ng'ekola etya ng'ebata gwe oli musiraamu oli mukatoliki oli musiraamu. Obusiraamu kukkirizaako kwata omubbi omwokye kiri mu ddiini yo gwe mugaso gwa attakayud bi ahkaami asharia. Omusiraamu abeera n'amateeka g'eddiini tatambulira ku awaatifu ye. Kasoowulira nti nno ekiri mu mutima gwe kyolina okuteeka mu nkola ye aya yennyini nnyini Allah gyagamba afaraaita alladhi ittakhadha maadha ayagamba etya afaraaita man ittakhadha ilahahu hawaahu. Ekyo ekikusika ekyo nga toyagala kumanya ddiini kye bayita hawa kye bayita ki hawa. Allah agamba Allah n'omuteeka luwa bbali n'okulembeza ekyo tolaba nti oba okifudde ila oba okisinziza kitegerekese. Nolwekyo omusiraamu yatakayad bi ahkaami asharia. Tuddeyo ku mulama gwe tuliko. Ensonga ey'okubiri abo ebitiibwa omukulembeze bwe tugamba ku ahkaamu zino ziyitibwa ahkaamu asultaniya amateeka agakola ku mukulembeze naye obusiraamu bumuyita sultaani bumuyita ki bumuyita sultaani. Bwe bumuyita sultaani kitegeeza nti bulina sifa bulina ekitendo kyebusika obwongo bwo otegeere nti obugonvu buno n'eluzuumu eno ekikolo kuyo ebeera ya sultaan yaani ayina sifa ya tasallut wa taghallub fil umur. Alina ekitendo alina amaanyi alina obuyinza bw'okukaka embeera kye bayita atasallut era omuntu oyo yabeera ani ye sultaan. Wantufunawo ki abakulembeze baffe betulina mu mawanga gaffe yaani tuba ne ba umara tuba ne ba mufti tuba ne baani tetubatikka ahkaamu zino ra'san ne tugamba nti buli kyasomesebwa ku sultaani olyoka okisitule okitikke mufti okisitule okitikke supreme mufti okisitule okitikke amiri abadan. Ekyo kikyamu era wano tujja dhulmu ne jahal au byonna nga bikoze bitya byegasse wamu. Eri ba khawarij bwe batutemerera nti tugamba nti ba khawarij olw'okuba baafuluma kakeeto mumpulya bulungi eyo iftira okwo kutemerera. Bwabaayo omu khawarij yenna akirinako newebera harufu emu yokka bweti nga tukyogera akireete. Tetugamba nti betuyita ba khawarij kubanga baafuluma kwani ku kakeeto abadan. Ekyo mu ntegeere yaffe tekibafula ba khawarij. Limaadha lwaki? Kubanga oyo talina ahkaamu za sultaan. Si ye yekka n'abakulembeze bonna abakoze eki abasigadde. Mungoberera ekyokulabirako Sheikh tulina abaafuluma ku Amirul Umma Muhammad Yunus Kamoga hafidhahu llahu tabaraka wa taala ne badda we bazze naye ndowooza tewali yali akiwulidde nga tugaa nti abo bonna baani bakhawariji. Si abo bonna bayinza waliwo abamu kubo betuyita bakhawariji abada tewali n'omu kubo gwe mwali muwulirira tugaa nti yo khawariji nti kubanga yafulumye ku Amirul Umma naye nga tebaddeewo tebaliyo kayanja
tubaita ba khawarij la limadha kubanga mukadde wa famir si sultan aba ne atasallut aba asobola okwenganga byonna ebinaddira oyo mumutte nam aina mana asobola okwenganga ebinaddira oluvannyuma lw'okumutta abo obuyumba bwonna obuli mu lutobazi mubumenyewo asobola okwenganga ebinakola bitya ebinaddirira oyo sultan oyo yalangirira olutalo oyo yalina sifaati zino ezifaanaganako kakati abasigadde bonna balina rights kyeri abasiraamu yutaauna fi lmaarufi bagonderwa mu bulungi mu kulongoosa bagonderwa mu kulongoosa singa bakola amawano tutunulira amateeka mwetegereza bulungi nnyo kalayini kano kakulu nnyo kali daqiiqi kali delicate kakulu nnyo kategeera nam singa bonoona tusooka nitukwata ebigendererwa bya shariya mu bumu nti obusiraamu bwatukubiriza okubeera obumu okwawukana shar eyagamba te ibn Mas'ud al khilaf shar netufuba netukola kaweefube netukola kino netukola kiri singa kituuka ku ddaala nga amasulaha gali mu kumwawukanako akola atya ayawukanibwako limadha kubanga osi sultan yuta bilmarufi agonderwa mubuki mu bulungi tubadde naye tugenza okulaba afuuse munabida twali naye ku sunna tugenza okulaba kati nga tumulaba ku mawulidi tumusigalako nti omukulembeze waffe aljawabu la tetumusigalako naye katitegeere enjawulo singa abadde mukulembeze wa ggwanga tumulaba ali ku sunna tugenza okumulaba nga ali ku mawulidi tukola khuruju kuye tetukola khuruju kuye mubyawudde oli sultan lwaki obusiraamu buleeta enjawulo katuwa ebintu bino ebibiri kubanga oli yagur oli akosa asobola okulagira amanyi babatemako emitwe asobola okulagira emizikiti bagiggala kireka bulungi alina address ya forces embi UN obibwayo bwonna erina gwesobola okukozesa abuteeke mu nkola mu ggwanga eryo nam bwetunuulira ani aliwo yeye kitegereka okubuna okukosa okwo kwonna nam kusobola okubuna kadhalik America bweyagala okukosa abasiraamu bakujigiriza bakufuukidde ekigezo weesirikire ngekola etya ngejja ogenda okukakkana eggwanga eryali ku bulungi nga lifuuse khawiyatun ala urushiha mungu bilaba ebitiibwa n'olwekyo kikulu nnyo okwawula ahkaamu zino bwabaawo wetugambye ng'ennamula ya busiraamu n'olabanga tugikugamba ku mukulembeze atali musiraamu duka emisinde olowooze ku makulu gano abaffe waliwo munasaba yaago ku mbeera eno nga bwe tukulaze wali kyabange temufuluma kwekalakaasa mujja kwereetera emitawaana eggwanga n'akalembeza kemulina mulowooza mwagala kutereeza musobola okubizaayo emabega omukulembeze tebimukwatako okuuma entebe ye asobola okuba olutindo nga yalwewulirako obuwumbi bwa $5 n'abukuba ng'akimanyi bulungi tannabusasula era ng'akimanyi tibusasula emyaka 20 egiri mu maaso kitegereka alikuba n'alugjawo bubaga nti abange mwegendereze bano abatwala ogwo omunyago ogubatwala mukole bino mukole ebiri bano bebawunzika bebalina passport emyufu gwosigala kweyo enzirugavu osigala kweyo enki enzirugavu bwe bajja aba okuyoolayoola igwe tolina mwasirizi yayina omwasirizi parliament ya Bungereza esobola okutuula olwokuba ye opposition leader oba gundi oba bitegerekese bulungi esobola okutuula olwokuba ye UN esobola okutuula n'ogali subhana UN yatudde lwa gundi yayisawo ebigendererwa byabwe mu kiseera ekyo kitegerekese n'olwekyo bw'olaba wetugambidde nti kyetugati agabateeka gabakulembeze basiraamu wano gafunye munasaba sharia teyawula bifaanagana ate mu ngeri yemu tetukwata amateeka ageyawulidde basalatin abasiraamu tetubenga tugapulayinga ku biki wegatakola katya wegatagenda kitegereka nga ataa almutlaqa eyawulidde baki basalatin abasiraamu naye ebintu ebisigadde byonna mu mateeka gavumenti geteekawo agatali mu konta amateeka Allah subhanahu wa ta'ala
tugateeka mu nkola era tugagondera. Wano waliwo ebitaala, bateekawo ebitaala, wano bateekawo zebra crossing, wano bagamba balagidde okugema, wano balagidde okusimba emiti. Buli maka galina okuba n'omuti. Pulezidenti yalagidde, kiriko n'engassi. Bane kati seeka yatulagidde musajja simusatuga oyo mukulembeze kino kyalagidde tekirinaamu konta na sharia, kiteeke muki, kiteeke mu nkola. Wahakadha kandoze nti ensonga eyokubiri nayo etegerekese buki bulungi. Bane munsonyiwe katono kanandagemu katono nnyo olw'obukulu bw'ensonga zino diddakeeke nnyo okuzitegeera. Ensonga eyokusatu, waliwo ekifaananyi bakhawarij kye bambaza abasalafu. Kyekiriwa okubeera nti abasalafu bano tebalumwa abasajja abakulembeze abasiraamu bye bakola ebikyamu mu mawanga g'abasiraamu, tebibaluma. Ekyo nno kadhibun wa rabbil kaaba, wallahi bulimba. N'omusiraamu bo akyekkiriza mu bo yoyo alina taasub, yalina taasub tukite tutya, yalambaala olulambaala olutaliimu kasiriikirira, yalambaala olulambaala olutaliimu kaki kasiriikirira. Gwe bamaseeka boolaba emisana n'ekiro nga bebajjukiza abantu okutya Allah, bebajjukiza abantu bino nabiri n'obutabuka nsalo za Allah naki, ne baga nti abo tebalumwa nti emisiri waliyo riba, tebalumwa nti emisiri waliyo abakyala abatambadde bulungi, abo tebalumwa okubeera nti kyonna nakiri. Gwe bwokikkiriza tukuyambe tutya? Oba oyagala kweri tukuyambe tutya? Kubanga okkiriza ekintu kyokakasa obulungi tugwanidde kukikkiriza, si bwe kiri? Kati tukuyambe tutya? Naye ekifaananyi ki abantu bano kosobola okubategeerera gwe alimu obulungi? Oyinza okuba nga olina mugandawo, nga mulina kitammwe musajja mwabi wa nnyimbe, n'abakubira essimu nga muli Kampala. Mwababiri mukimanyi nti okwabya olumbe kiki kibi. Bw'abakubira essimu muganda wo n'agikwata n'agamba nti muzeeyi nkusaba oberemu amagezi, weese ng'omuntu omukulu, oleke kufaanana nga bali abaleka amagezi eri mu buto gwe n'ogenda muwawa. Tegeka bulungi? Ono munne n'abuuka n'amubaka, swaibu olina amagezi otegeera, oyo gwerega naye omumanyi, oyo taata n'abukwata n'amusindika eri, igwe eddiini tekuluma, igwe eddiini tekola etya? Tekuluma. Kateeka ebirowoozo wano, igwe eddiini tekuluma. Anedda, siri nti oli mukyamu kukubeera nti nno omutegeeza taata nti tujja kugenda, ekyo si kyenyinako obuzibu naawe. Naye gwoyogera naye ogudde mu nsobi yeemu nga ne bwagudde mu nsobi endala yogenda ku nsonga endala, oli ali ku nsobi naawe ogudde ku nsobi, olina omukhalafa gwoguddemu nga noli bwalina omukhalafa gwakoze atya gwaguddemu. Omukhalafa gwe guliwa? Allah yatugamba nga amaze tugamba tugaana okugendayo, wasahibuhuma fi dunya maarufa. Tekiri maarufu omuzeeyi okumuvuma, tekiri maarufu omuzeeyi okwogera naye mu njogera efaanaganako bwetyo. Ekyo kyokoze mu ddiini yaffe kikyamu, naawe obuse ku saidi y'obujeemu n'ogwa mu saidi y'obujeemu enki endala. Kitegereka? Kakati agamba atya? Agamba nti gwe tolina bujja ku tawhidi, ng'atandika okuwa khutuba, ayinza n'okukola omusomo sirisira namba, eno yenkola y'abakhawariji ba Uganda, n'akola omusomo sirisira series kati omusomo gwaliko gugamba ki? Obubi bwaki? Bwedduwa bwokwabya olumbe. Naye ng'omusomo guno annyonnyola ani? Annyonnyola gwe, akuteeke mu kifaananyi nti olumbe luli oli lwabadde abayitirako tolinako buzibu, era omugaana okumuvuma kitegeeza nti tolina buzibu na lumbe. Wallahi wabillahi watallah yeddawa y'abakhawariji bweto bekola etya? Ekifaananyi kyabwe bwe batyo bateeka bannaabwe ababagambako okuva ku buze bwabwe, kyekifaananyi kibagezaako bateekamu. Akola omusomo
naam ng'alaga obukulu bwa jihadi nga nnyonnyola ffe obukulu bwa jihadi naye ng'akiwulira nti mu misomo gye tusomesa kitabu jihadi ne tumugamba nti jihadi si kambayaaya si kubuukabuuka si kubamu awo gundi sowedi bakejambia nayogira bwoti tuteekwa n'amateeka ga Allah kana akalo kaffe Allah jatuvunaana nga tukalamuzaako sharia si bwe bati babitegeera nabbi si bwatu byabisomesa bawulama si bwatu babitegeera eyo chaotic militance eyo ako kakitu kayita kutya mu Luganda ekyo eyo ako kambayaaya kakutabangula mirembe eyo si jihadi nabbi ali bunaayira nnyo naawe kiki bakola ng'aleeta omusomo obukulu bwa jihadi tulina okulwana tulina okola bosomesa jihadi basomesa ba jihadi bokubiriza jihadi bakubiriza jihadi ne si yeeyo si byebyo byokwata eggwanga lina akaliya ffe tuli gundi tuli batono okwate oyagale okusituka weebambe mu dawula erina buli kimu emyaka negitambula nekibeera nga ennamula yali badde yafulumamu mmwe mwennyini nnyini okuba mmwe mwali badde kati musomesa abantu ti eno yali nsobi kuki ku bisago bye mutuuseeko n'ebisago uma byekoze eki tubasuubira ti kati mmwe mwali badde musomesa bitusomesa ti abange twaseerera baganda baffe kyebaliko kikyali ekiki kyekyali ekituufu so si atamarrud watamadi fi lbatil ogenda maaso nga n'okutwala maaso ensobi eyo netuuka okubeera nga abasinga ogiganyulwamu beebo abalabe b'eddiini yaffe ekitiibwa buli yenna gwe bagadde okukosa bamusiba busibi kummwe buli gwe bagadde okulyaza amaanya bamusiba busibi kummwe n'ebirala bifaanaganako bwe bityo mwabawo excuse erirede eryawo etavaawo buli kibazo kyebagadde okukola nam balina ekyokwayo kitegeeza abantu immediately gundi nebamugira abange twetaaga okumanya ani yasegu yabadde ayogerako ne Jamiru mukulu twagenze okulaba nga alina yavugako emmotoka ng'akutte mu Western Uganda lwalulu yalabwako ng'ava ku saidi ye Congo twage mwabawo excuse erirede eryawo etakola etya etavaawo wa wallahi alladhi la ilaha ghayru omutonzi waffe mujulizi amanye ebiri mu mitima gyaffe nti abasiraamu abo tubatwala nti baganda baffe era tulina obulumi ku kintu kyonna ekibatuukako era tubakoowoola bave mu nsonga ezo badde ku mugendo n'obulungi bwaki bw'obusiraamu bakkirize nti eno yali ensobi batambule era mu kuboogerako tuboogerako nga bwe twogera ku bibinja ebirala nga bwe twogera ku bazikiri nga bwe twogera ku basuufi nga bwe twogera ku bashiya nga bwe twogera ku bake bibinja ebyenjawulo nga bwe tubyogerako twogera ne ku bakhawariji oleke gati gwe buli onaayogerwako nti agwe ekigenderwa kyaffe kino na kino na kino nedda buli dhaalun buli akutte ku buli obubuze akola ati ayogerwako oba oli awo najjukira n'amanya ensobi gyeyakola atya gyeyatwala seeka kyenjagaddemu wano be basiraamu abali eyo abawulira obutambi buli kaseera obutambula oli naleeta Ibn Kathiri agamba ati Ibn Taymiya agamba ati Imam al-Qurtubi agamba ati gundi agamba bwati gundi omusajja ye bwino teekayo ebirowoozo ku kikolo kwamuyiridde abaffe ddala kituufu nze sirina mutawaana nakubeera nti nno taata ayabya olumbe ddala kituufu kwoyiridde omusomo guno gwonna n'obujulizi obuna bwolimu bujulizi butuufu naye obutadde ku nsonga ntuufu kyetuliko ddala kweri oba ogezaako bugeza olw'okuba nti onyiigidde okugambako nam onyiigidde okugambako ku nsobi gy'okoze oyagala ogiremereko ogitwale mu maaso gikolereko n'abalala kyovudde onteeka mu kifaananyi nti nze sirina mutawaana naki nogenda ku lumbe n'olwekyo yesobola ki onkugambyeko ku njogera embi gyogeddeko ne taata kandi ozi ekifaananyi kitegereka buki bulungi ithan tubeere bazuukufu ku nsonga eno ab'ebitiibwa ensonga sheekhe weewa bakhawarij bwe boogera ku baseeka ng'ebigenda mu maaso mu Saudi Arabia ne mu nsi ezo nga bakulaga nti abo obwononefu tebabulaba abo obwononefu tebabwogerako obwononefu tebakola bwe kiti kitegeeza kikyakulaga nti ba Sheikh Fawzan abo tebibaluma okuba nti wali baguddewo ki ye gwe kirume nnyo oba Sheikh tebibaluma era tebalina kye bakola ye yavuddeyo okubaako kyakola ki kyakola mu mbeera efaanako bwetyo ate nno
kyekigendererwa mu ekyo bw'obabuuza nti mutya Allah singa essimu yennyini eyo gy'okutte oyagadde okumanya enjogera Sheikh Twala Fawzan olwaleero gyayogera ku riba kikwetaagisa eddakiika 5 okugimanya okujja ku Google awo n'ofuna eddoboozi kyayogera ku riba bw'oba oyagadde okumanya mu nkaraati zonna ezikunyiiziza mu ggwanga lonna ery'obusiraamu bawulama bwe kibazoogerako ddala kikwetaagisa eddakiika 5 okumanya nti laba Sheikh Fawzan ono avumirira kino laba Sheikh gundi ono avumirira kino Sheikh gundi avumirira kino kikwetaagisa eddakiika 5 okwanukula nti nedda ithan kiki kye bayita bawulama teboogera kye baagala bawulama kwe kukwata ekkubo lyabwe ekyamu bw'otakwata kkubo lyabwe ekyamu olwo oba osirise toyogera ebigenda maaso bikwatako amma okubeera nti omumanya alina emisomo 100 nga givumirira riba ekyo kuba si nsonga riba esigala temuluma okutuusa nga akutta akazindaalo ku lunaku lw'ejjuma n'agamba tulinawo taaguuti awo Muhammad bin Salman muntegera bulungi Allah nga tannagijjawo ensi tegenda kutereera olwo ye musajja olwo ye mujahid gye bali olwo ye qawala bilhaq olwo ye qawlu lhaq inda sultani madha aljair n'ebiro ebifaanako bwe bityo bane muntegedde bulungi ekyo kye bayita baulama abo bayita baulama ne bwebeera luvubuka lutaisho talina wadde akatondo kairimu olwo afuuka mumanyi munene akoze ekyo era baganda baffe baulama bangi basibidde mu Saudi Arabia abo abakambaya batali mbwonga abafaanako bwe batyo nam bebakola batya naye nga baulama abaddala bakoze batya omulimu bagukoze ne bagatta ebintu bimeka byonna nga nabyo bikola atya ogondera omukulembeze ne bwabeeranga muki olw'emitawaana egiva mu kumufulumako ne bakikola ate n'okulagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi ne bakikola batya ne bakikola ne basomesa nti riba nkyamu kino kikyamu kino kikyamu ate ne batagenda kuleeta mbeera egenda kuleeta ekambayaaya na mitawaana mu ggwanga bitegeese bannange wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin insha allah tugenda kutandikiraawo musomo gwaffe oguddako